Njagala nkulabenga bulijjo ng'owagira DP. Mu kusooka ababaka ba DP abadde abanyiivu bakedde mu kafubo oluvannyuma ne batuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku paalamenti. Wabula nampala w'ekibiina kyabwe Peter Okoth nga yakiikirira Tochi County abadduseeko ne yeefuula gwe bakubidde essimu. Omubaka wa Mityana North Richard Lumo agambye nti endagaano ya Mao tebagimanyiiko era tebagirina kukwate. Okusooka tetunnamwegayirira ku resigning yamaze implies le yamaze tetukyalina president kubanga constitution yaffe kugamba bwogenda mu kibiina ekirala oba tokyali member wa kibiina kino. Ono era ajjukiza Mao nti ekibiina kya DP si kye era tekiribeera kye, n'agamba nti ako kabadde kasubi akavudde ku kasolya era n'amusaba abaviire mu ddembe bazimbe ekibiina kyabwe buto. N'olwekyo tetumwegayirira, tumugambye kale akoleyo ekiri civil ekyobugunjufu kyekigambo ekyobugunjufu ekyobuntu kale n'ebbaluwa tubeere nayo. Ye omubaka wa Bukoto Central Richard Ssebamala yennyamidde olwa Mao okubalyamu olukwe nga bamwesiga ne bamuwoleza mu bantu. Addi wano mukwano gwo n'ogenda olaba Museveni n'okomawo guba mukwano kyogo era mba nkumanyiiko ki. You cannot take such a big step. Nange kina affecting ewange gibayinza n'okungoba mu constituency. Ssebamala ategeeza nti mu nnaku 14 bagenda kuteeka okulonda obukulembeze obujja. Okusinziira ku binaava mu nneeka eyo tujja kutegeka okulonda mu bwangu oba abantu abasobola okubeera mu bifo ab'ekiseera paka ng'okulonda kukoze eki okutunda kutuuze. Ate Dr. Lume Bayiga owa Bwikwe South agamba nti kati bakuze ekibiina kyabwe bujja era bafune abawagizi abapya. Kwe kumusaba ateekemu resignation letter tujja kugikkiriza mu bwangu obw'ekitalo era ne mwami Siranda ateekemu resignation, ne mwami Mayambala ateekemu resignation, n'abalala abafaanana bateekemu resignation baleme kutuzoganya. Ekibiina kyaffe mulyoke mulabe ate bwe kigenda okwalula buto kigenda kwalula. Hey! Njagala kubakumya nti Democratic Party erina organizizaayo ezitwawula ng'abantu ku party. Kitegeeza ki nti DP weeri era mwami Mao teyagenze nayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.